Nixon Agasiru kirikawa be yakolanga nabo. Nixon yaliko mu kooti y'amagye ojjukira bulungi mu kiseera kye kimu n'abalala atali mujasi atali mu poliisi mu kiseera ekyo naye ng'alina emmundu yali ono gwe baawangudde Lubaga ku bw'NRA Kitatta Kayihura yaliko ku charge sheet emu ne Agasirwe naye nga tebannabaako nali ngoberera nnyo ebikolwa bya Nixon jjukira gye yava tiyali makanika musituzi wa byuma bino eby'emmotoka najja n'akula ku speed eyeewuunyisa buli muntu ng'alagira n'ekintu sikandooza ennene namulabamu bbiri waliwo eyo gye baagabiraniranga golodi okudira n'enju y'Ambabazi enaggulu waliwo n'emmundu ezaali zigambibwa okuba nga zitikkulirwawo ku waliwa paaka neje omu eyali mu CMI nga bamuyita Trevor Kibuuka yakafuna nno obwa meja yali captain ebiseera n'awa ripooti Sale ne President Museveni ne bamuwa olukusa agenda akwate naye nga bagenda okukwata mulimu ba Nixon ne bafuna information nga tannabakola kutuukiriza ne bamuteega nga wansi ensambya mabega wa American Embassy ne basinkana ekiro ne bamuzingako naye nga yalina abasirikale bangiko ne bamugamba afande kubalaba nga tebajja kumusobola afande manye omupoliisi omujasi asinga omupoliisi okuba active ku mmundu abantu bonoonya tubalina ku CPS bali tusaba tugende ffenna batuka ku poliisi ne bamuteekako ebisango ng'ebyagasiru simanyi agabe mundu simanyi yabba akoleyo simanyi akola ki netulwana ebisango ebyo ne tukola ki ne tubibasooza kati mu kukwata Kayihura nfuna information okuva awantu nti Kayihura yava eno nga simu ze zonna azikyusizza nga ayagala kugenda towards Rwanda naye amasimu ge yafunanga nga n'emmotoka si zeezo ze yalina amasimu ge yafunanga nga gamulaga nti gy'olaga tewali safe information yali emaze okulaga nti agenda kati okukyusa yayimirira awantu n'adda mu kinu ky'empale n'adda mu mbenzi enkadde mu buutu yaayo ne bamuteeka mu buutu nze njoge ye yennyini yeeteekamu nga bw'odduka okwekweka nze neekwekako mu kazamba atwala amazzi nga maama nnoonya ntolose ku ssomero nasayinize nti nsomye tugenze kukola takisi kati maama nteeze wensula adduse n'omusajja amukwata avuga emmotoka kalabala waliwo pickup ezaalinga matatu ng'otula bateekangamu obubaawo ne mutulanga mwetunuuliganya kati okwekweka nali sobola kuyingira ate mu nju nagenda mu kigundu kya kazambi ne nterekako ekintu ekiwunja naye nga nina okulwamu okuwona obukambwe bwa maama kati okuwona obukambwe bwa gundi ono yalina okukyusa era yava kugenda Rwanda n'akwata paaka agukewa ekisolo aguke Tanzania ene Kagera kaakati kumbe wa boda amanyi Kayihura amulabye abuulira Muhanga muganda wa Andrew Mwenda Muhanga amutwala amuwa amazzi anaabako oba yamuwa n'emmere sibijulira agamba omukulu nti afande mulina wano awo bwatuuka mu mikono egyaki esitole eyo nagikuba kyogamba nti Kayihura tebamukwatira wowe waka bamukwatira Kagera esitole we nagikuba balooya babako ne bakubira bakama bange nti tugenda bawaabira mwawaayiriza Kayihura engeri giyako nentambula nemugamba neŋŋendayo nendaba looyo omu nemugamba njagala mumpaabire kuziweera kuba nzi nina eno bagamba sizi fire tudda ku misango gyennyini era nenkomaawo bw'oganda saagala Kayihura esitole endala saazikuba sitole endala wazeesonyiwa waliwo ne sitole giyagiramu ennalufeenya ng'agenze kukontrogatinga Meja Musisi
Godfrey nga bamugamba nti ye ne family ye bebamu kubatta Kayihura Kaweesa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Yakusibira mu General Court Martial. Naye ne bwe ba General Court Martial kijja kuba kizibu okuprovinga nti Twine noono kubayita mutwe ye no mutwe nuwa mutwe ba mutwe babaki balina ebizibu ne government nti bakobana ne Twine bakozese pevwa kuba Museveni kyagishite limu pevwa baji bagenda kozesa mundu wali ku Northern bypass pevwa zitta nezitta fa abo bigeri nabali ku boda nedda nesebo bazikuba obulijje motoka neziwaba nezitomera olide convoy ya Museveni okwate pevwa gikube amanyi ogajja yeze ndabirwamu pevwa yinzo jasa kakati era filimu eringa ya mundu za principal zibaga nti yazina mu hotel wa hotel nagamba sizina hotel mundu ezo tezidanga mu kulabika ezo bazigamba nti mundu naye muno temulimu yadde ekikwanso okujjako peva temulimu kasaale temulimu fumu ne Twine yali tagenda kuyambisa mundu zi yali agenda ku peva kyagishite gamba peva bazikwata zo peva anti tetuli filimu gye tulinze kuba tukyalaba kyagishite naye omwami oyo Twine abadde ku CID headquarters nga era alina abamulwanyisa speed kwakulidde okutuuka wali ku level eyo nze nakamusanga emirundi ebiri maaso ku maaso ogwokubiri gwali gwa simu nagenda ne Fred Enanga ng'akyali mwogezi n'agamba nti buli muntu yenna eyayogedde nti ayayogedde ku basse Olanya speaker yeyanjwire mangu olunaku lwe tunaamugamba ku CID headquarters yali ku CID headquarters buli yayogedde nze namukubira ne mugamba ekituufu nze omukuba ayogedde gwe nga weewayo mangu nnyo ate kati birimu ki nekweka bajja kunoonya ate kikuyambako okweyanjula kati gwe wali wayogedde nali eyo ku kizinga kulanya lwafa nenfuna message ku simu nti Olanya afudde kakati no wali ku bizinga nga ofuna message nfuna message nti Olanya afudde twali tulya emmere mu hoteli ya bibaawo naye nga eri modern ku mazzi awo ng'olengera n'eggaba hoteli eyo ya munaddiini musajja munaddiini mukatuliki bafaaza bana bafa abanene abanene sebo kyenva nkubira mpandiikira Mawu Mawu y'omu ku baagenda okujjanjaba Olanya Seattle ne mugamba mukama wange omukulu afudde ki ndaba amawulire wano n'agamba sirina buyinza bwogera n'abamawulire nsobola kuwa nnamba ya taata n'eya muganda we oyogere nabo naye ng'afudde ekyobulwadde siri mu kapasite ekola ki ne mugamba kale kyenva nkubira muganda we nga takwata ne nkubira taata n'agamba omwana wange afudde naye afudde butwa babumuwera wano mu Uganda nga tannagenda ne Seattle omwami ali eno waffe n'omukyala ali eyo wategeera otya bambuulira ye yennyini omugenzi yaŋŋamba era n'okumugjayo bamugjayo kifuba nenteekako online jjukira obusaavu efuluma buli luvannyuma lwa wiiki naye osobola okuteekamu story eri eyokya online nagenda okola nga ne NTV eyeeyo nemanya tuli ba suspect abo babiri nga Museveni kati Museveni we yeetonda
basuspect basangibwa mu State House era bwoba kwa kuvunaana gyalina okubajja kuba basatu bavuddeyo omwana pastor maama omulokole ne taata talina ddiini ne beetondera wamu eso kakati ne muŋŋamba twene nti nze omu ku basuspect enanga bayogerako mbadde nsaba bw'oba onneetaaze essaawa yonna nkwagala naye nkusaba ekyokubiri taata musangewo waye yabiŋŋambye musange awo nga naye yatuuse dda ko ye nti oli enanga mulalu nze ngane ndi ky'omusajja atanaziika mwana we nti jangu ku by'omwana ebyo si birimu naye ntebenkera ntende enanga gwankwasizza tagenda kumpita leero ebintu byadda era okuziika bwe kwabaawo nagamba taata bamuganya okwogera naye finally bamukkiriza kuba waaliwo awo peace talks ate teyayogera ku ebyo byakufa yayogera nina omwana badde mutabani nyumba tewedde mundabiranga ddala n'omwana wuuyo omwana teyajja mwana yajja ali mu parliament kakati oluusi amazima gagula buwanana era ogwo omusango gwafiira awo nenanga n'agenda gye yagenda twine n'agenda ku parliament amawulire gembadde nfuna abadde akwataganya ensonga z'okutabaganya b'amawulire ne ofiisi ya speaker bulungi naye ng'alina investigation zakola ez'ettaka eziyinza okuba nga zimuleetedde ki ebizibu kino ekya pevwa kiringa kya mmundu za Nairobi nga tekiriyo nenuwa mutwe bambi musajja watu naye bamumuteekako obuteesi nga Olago bamuteeka ku Besigye tebamanyaganye kyekisooka so ebintu pulezidenti byateeka okulanga tebigenda mu maaso mu kwetonda kwe ebyokuwaayiriza bwe bakuwaayiriza osobola bw'ofuna omuntu agamba nti ddala oyo bamuwaayiriza osobola okukola ki ku lunaku lw'okutaano pulezidenti nga yeetonze nga ggulu omukyala bamuyita Namatovu eryokubiri sirijjukira naye yajja ewange ng'alina n'omwami amutembeeta Namatovu tuwulira oyamba abantu naye nze nyaga kunyamba waliwo abaagala okunzita naye bava mu State House nze tebawaayiriza nangamba bali ku third floor kyala bamuyita Fiona n'omwami bamuyita Besigye bazze wange okunkwata Fiona balungi bakukwatira ki nange nali n'ettaka lya jjajjange ekalu 10 plus ne bano ne bajjako 130 ne beegabanya nange simanyi weeyi n'omulala ne beegabanya bo babirwaniddemu omu ku baalifuna najja naŋŋamba nti ettaka lyo weeriri nange ndiriko naye omubbi yaliwa ye Fiona balungi si Fiona ye gurupu erwana omubbi ayagala okubba adduka agenda wa Fiona kuloopa kati Fiona tamanyi magezi nti azze ewuwe mubbi kati agenda ewa Jeno gundi bakole n'atafunayo buyambi bwayagala ewa Jeno Lukyamuzi kati omukyala ne mugamba nti kakati ogenda kusula wale lwaki toddayo nagamba bwenzirayo banzita ne musuza ngenda kumpewo okusimba mbagamba bannaye abali kuba tali kyankwanza ettaka gye liri naye bali eno gwendi eno ali ku lugende saidi ye Hoima Road ngenda kumpewo mbagamba anoonye omuntu ono mulina naye bamunoonya kukola ki kumutta naye namututtewa General Kyamuzi amutaase ne babaawo n'ensonda n'ettaka lye bamusaba kati bwe ntuuka ewa General Kyamuzi ng'alina empapula z'ateeka okuleeta police report ng'eraga nti bali be bakyamu commission mapping ng'eraga nti ettaka eryo terisalwangamu naye nga balina ebyapa ebisalemu poloti 18 naye nga tebirina kwe litudde liri ettaka lirikyali intact tuba tuva ewa General Kyamuzi omwami oyo mu ofiisi gwe yagamba y'omu ku bamunoonya n'akuba essimu ng'ankubira ye n'agiteeka ku lawudi nagamba tukwagala wadduse Kampala nitwagala ojje eno oli mu Kampala madduse eri yobeera jangu wano ensonga ze tuzikoleko nagamba nja kujja next Friday nga naye abuuse afune chance kati wakati wano nga njagala kulumba oyo Fiona
balungi mulage ebituufu omanyi Fiona Balungi alina ekizibu alina n'ettaka eddala lyayingiramu wano ku Lwentebe omukyala bamuyita gundi Namatovu Florence ne maama we baseruka na nnyonjo kaakati olaba Fiona Balungi problem gy'alina abafeere bamweyambisizza nnyo kati n'ettaka lya Muwaayire wano Entebbe Road nalyo yali abafeere bamukozesa birina mu kkooti kati bamulimba ne bamubijjisa bigudde kakati ngenda okufunula mu likodi ng'omu ku bantu abali ku ttaka eryo balagira bajjeko abantu bali abali Senko ne babamenya ne bamenyeramu n'ataliiko buzibu naye ng'ali ku ttaka eryo tannaba kufuna buki kweyanjula waani w'oyo omukyala Namatovu kakati omwami oyo naye ne mulaba nangamba nze ettaka ebyapa byonna nabifuna ne document nzirina bamuyita Ntambazi Faustina ettaka eryo omukyala ono yennyini lyo era nze nderedde okwogoba naye nange ennyumba zange bazikubye abazzaako ye Mayanja minisita kati ate baagala kutta omukyala nnyini lyo omubbi agoba na nnyini simu kati anti kyekizibu ekiriwo ate nga beeyambisa abo ba Fiona Balungi bebeyambisa kati kyenkugaa nti Museveni aba alina okwetonda ku bintu ebikola ki ate nga Fiona Balungi muwabuzi wa pulezidenti ate ekigenda okutwala abantu abo kati gavumenti ttaka kyovala alwanyeko n'ateekawo abantu b'ettaka ab'enjawulo Njuba Mayanja biki naye nze ndaba nti abamu bafuna facts entuufu bangu ya mangu justice okusinga ekkooti zaffe yateeza abaasoma ate kkooti zombi nnyo ate ye Muwaayire obwenkanya yabufunye mu kkooti baali babajjeeko kaakati nga bakoze bwe bati nga babajjeeko n'ebyapa byabwe nga babijjeeko ku system bataddeko ebyabafere kati owekitiibwa Nalukoola mukwano gwange nnyo nali ngenda ku lubalaza lwa Nuupu namusiibula bwe yali agenda mu Nuupu yambuulirako bwe yali agenda okwesimbawo yambuulirako nze namubuuza nga mpulidde oluganga tuli mu General Court Martial yali ku balooya 5 naye nabadde ndi mu by'ettaka bino byennyamba abantu nensanga omukyala Immaculate ng'ali eyo Kigo yasomesa looya namufuwa ne PhD n'akolagana n'abantu tebatali nannyini ttaka ne bafojalinga emikono nti atunze naye nga omukyala ebbanga lyebagamba tajjangako mu Uganda ne passport nampaako photocopy emuwa amagezi ayite signatories police report eraga nti omukono si gugwe kakati omulamuzi omu yajja ku ground n'agamba bateekewo injection bwe bakolerako ekintu kyonna paka ng'omusango okoze eki bano ne bagenda mu maaso ne balaba omulamuzi Kazaire asinga siniya ku bwono nga yalina fayiro eyo n'agirekawo nga talina kyakoze wayitawo myezi ena n'akomawo n'agamba nti oli omulamuzi yateekako injection agiteekako mu bukyamu naye tayogera kikyamu kyeyakola kati naye n'agirekawo teyagitwala mu maaso kati ne bagiwa omulala tannagiyingira wakati wano chance eyo nga tewali omusajja ajja omukazi akwata looya Nalukoola nga ntaasa ku balooya banna abaagala okunziba akwata $10,000 ngateekako kaviti ku byapa 5 yateekako kimu oli bw'agamba nteekako n'amuwa $92,000 ng'alina byalina okuprocesinga kati watolo ne babawo transaction etundwa ku ttaka eryo $6.5 million bazituposting ewa Nalukoola omukazi n'agamba nti ettaka sirikola ki siritunda kaakati okubeera ffe ya mawulire olina okunoonya guboogeddeko ekikyamu naye n'olaba sayidi ye Nalukoola nga nti omukazi akulimba nze yangoba konze yakugaba otaddeko kabyeti nti nali nakateekako kimu nga sinateekako byakubiri konze ate $6.5 ezo nzirina wangamba oziteeka oba kuzimuddiza oba kuziddiza bagula nzirina ate $9.2 zagamba ti wazitwala nga tokoze ekintu kyava mbuuza tisiraaki omuntu wakutwala mu woteeri n'akugulira ekyennyanja n'olyamu eriiso limu oba oziza omusango ne mugamba kisinziire oba byebisiraani kati byatandise okufuna ne mugamba nti kati olinga agamba nti gwe wali aliiso ku ssente ziri mukazi zibamubba naga si kyengambye gambye yangoba ate gwe olina omukisa oli mukwano gwange nkuwadde comment abalala bawire bajja nesebawa kakati bwe bamaze okumujja mu kkooti mukazi yagaye Katonda asasula
ansasuliddeko ekitundu Nalukoola nga sinalaba yadde tebinnaggwa naye puresha abadde enkuba olw'ettaka lyange ne hijja gye yakoze bwebanga erimu ssente zange Katonda tagimusasula mu kintu kyonna. Nalukoola kati olaba Nalukoola byebizibu byafuna kati ebizibu ebimu birina gye biva nga bituufu oba nga biki nga bikyamu. Sinafuna Nalukoola mbadde ndi awo nakwata Nalukoola nga waliwo omulabi wange bamuyita Nathan ali mu America n'ettaka limuyambako eruweereeri waliwo yeefuula nannyini n'akola n'akyusa powers of water nabiki baamusiba kati ne bateekako ne injection kati n'aŋŋamba Nalukoola bw'aba awangudde ngenda muwa eddwaliro alikozesa emyaka 6 guno ogumu manyi n'etaano giri agisobola ogiwangula ng'atwalamu abalwadde endwadde entonotono bazijjanjabira bwereere endala half pay mba nva kusimba ne ŋŋamba Nalukoola bakuwadde eddagala tebankole nga segirinya simanyi natandika okubuusabuusaamu emuga tutuukewo tulabe batuukawo nga ddwaliro ddene liri ku kalina wansi ne waggulu liri mu maaso g'akatale awo ku lw'eggayaza mayiro 6 ne bamugamba asiigeko langi za nuupu ekifaananyi kye bamuwe n'ambulensi ndala nga egenda mu field nga ndaba ajja kutandika buki bulungi. wayisewo ebbanga tono ng'omukazi gwe twasangawo nga dokita yali wandiisa ngagamba dokita aneebalama ayagala kungoba mu ddwaliro kiki yaleeta abantu abatali konzi ezo ensonga ate zituuse zitya tulina ku poliisi omusajja n'ava ebweru najja ne bakkaanya bafune auditor bamusasule bombi babalirire balabaani asasula bonna bakole ki kati mu kaseera ako nga auditor azze omukazi ankubira ngamba batusabye $3 gamba Nasani asasuleko mu kitundu nange mu kitundu oli naga nti abo baagala kubba bintu byange emyezi 5 tandagaza sente ze yayingiza biki sijja kubisasula ngenda kujja mu bintu byange era ebintu omuntu we wano n'abikola ki n'abijjamu yali awadde Nalukoola funa essimu okuva omukulu omu geno mu military gwe mukwano gwa Nalukoola mugamba ave mu nsonga ze azeewo ebintu babigabane basi ekyo ngenda kukola ngeri ya kinnamagye tumuvunaanyise amagye nkubira Nasalaga nti tugende wonna we tulaganirira edda okudifendinga ebintu byange ne rights zange. Nalukoola yali amaze okuteekamu ebintu atanaba naye simanyi oba memorandum baagikola naye nga bafunye eddwaliro awalala ebintu ebyo byebirabika gye bigenze kuba yatolose ku poliisi bamunoonya omukyalo oyo oli yali abiwadde Nalukoola kati ndowooza olaba obuyambi entalo zibunteekamu nti oli kiranti wange Nalukoola mukwano gwange naye waliwo ebintu bye nteeka okuteekawo olw'obwenkanya kubibeera wakati kati omujaasi namugambye nti oli agambye kola kyoyagala ye ayiredde okudifendinga ebintu oba mu court martial oba mu kooti yawa kati senga ate Nalukoola ayingira mu issue eyo kati politically simanyi gye tukoma aba awedde ayinza okugenda nga twini abadde akuba pepevu aba awedde. So President Museveni nekakati golaba na kyembadde nkugamba kiri kimu President Museveni wali omulabyeko ennaku zino namulaba juzi naye ng'atunula mukoowu bulungi nnyo nga mukoowu nga ayagala waliwo yava ku mukolo ng'alinga agenda ogwe naye nga omuntu amuli kuki ku lusegere nga batambulira ku Moses Ali Moses Ali agenda n'abibyamu naye nga bano bali ku bunkenke abayambi babibizaako amazina bw'ato nagenda okulaba nga bamuyingiza speed naye nga era olwatuula motoka nekola ki era tayagala pressure kati watuuse bamulaba kuteesa ne Ssekikubo baali baagala kukwatagana amataayi ng'alaba nalabye ate wano Tango Doi ng'ali munnabyabufuzi omukyala nga nabo balwana kati Museveni ezo pressure tazaagala era ebiseera we yatugamba Kololo era yazzeeyo Kololo n'agamba nti nze nsemberedde okugenda ewa Katonda wange bye mbakoleddeko mwe mu bwenkase nja kubireka yayita saaga kati bw'agamba maama pastor muwala ne pastor maama ne bamuleeta ku ssaala okusomera awamu ng'abasoma katikisimu peegi 5 abantu abamulaba bali serious naye nze okwetonda nakusiimi kuba omuntu bw'alaba ensobi ze oba zirabye leeti aba zirabye leeti nze nasoma Sierra East High nze nafuna D1 omusiraamu
era bankwata wano nga bangamba nti nga njogedde ku BBS ku CBS nti senga Uganda yali efugwa Zakayo senga gwanga kulu Zakayo ayagala environment alabirira abaana abapolisi ne bampayiriza nti nali ntegeeza Zakayo w'Entebbe nimbagamba mwagala kuvuma Museveni ntegeeza Zakayo wa Bayibuli Zakayo yajja mu normal sense wali otegeeza Zakayo bajireeta nembasomesa nembasomera naye maze babuulira kyembasomera nga weekiri Yesu yajja mu lukuŋŋaana ng'abantu bangi Zakayo omusajja nga mumpi nga musolooza wa musolo buli muntu amwekokola nga kagina n'alinnya omuti alabe Yesu Yesu bw'ajja n'agamba nti nze njagala oli sigiridde mmwe ne bagenda mu kafubo bokka ng'aba EU bagenze mu kafubo bokka ne Sali Musale nga Mawe yagenze mu kafubo ne Sali Musale bagamba ne bavaayo ng'agambye nti waaye ebyomusolo byennagira omu njagala sente ezo zidire abantu be naziggyako zino ezisigalawo zigende zikole kyaki olaba nti yayogera kye yasobya nti kya musolo Museveni ayogere kye yasobya ebirala babimuwaayirize naye nga kyakkiriza nti kino nakisobya ate ayogere ne be yasobya nabyo kuba kati yataddewo scene of crime ye State House nti ababba abantu abanyigiriza abantu abamu bavamu n'agamba ba agenti be bonna kati twagala amazima gavueyo nti kino akyetonze bwe kitavaayo tajja kubanga oli ow'omusolo eyeetonda tetubalabyeko tetunaba tukyamaliriza ekya Nixon Agasiru kirekawa be yakolanga nabo Nixon yaliko mu kooti y'amagye ojjukira bulungi mu kiseera kyekimu n'abalala ate ali mu mujaasi ate ali mu poliisi mu kiseera ekyo naye ng'alina emmundu yali ono gwe baawangudde Lubaga ku bw'NRA kitatta Kayihura yaliko ku charge sheet emu ne Agasirwe naye nga tebannabaako nali ngoberera nnyo ebikolwa bya Nixon jjukira gye yava nti yali makanika musituzi wa byuma bino eby'emmotoka najja n'akula ku speed eyeewuunyisa buli muntu ng'alagira n'ekintu scandals ennene namulabamu bbiri waliwo eyo gye baagabiraniranga Golodi okuddirana enju ya Mbabazi enaggulu waliwo n'emmundu ezaali zigambibwa okuba nga zitikkulirwawo ku Waliwa Paaka Meji omu eyali mu CMI nga bamuyita Trevor Kibuuka yakafuna nno obwa Meja yali captain ebiseera n'awa ripooti Sale ne President Museveni ne bamuwa olukusa agenda akwate naye nga bagenda okukwata mulimu ba Nixon ne bafuna information nga tannabakola kutuukiriza ne bamuteega nga wansi ensambya mabega wa American Embassy ne basinkana ekiro ne bamuzingako naye nga yalina abasirikale bangiko ne bamugamba afande kubalaba nga tebajja kumusobola afande manye omupoliisi omujaasi asinga omupoliisi okuba active ku mundu abantu bonoonya tubalina ku CPS bali tusaba tugende ffenna batuka ku poliisi ne bamuteekako ebisango ng'ebyagasiru simanyi agabe mundu simanyi yabba akola eyo simanyi akola ki netulwana ebisango ebyo netukola ki netubibasooza kati mu kukwata Kayihura nfuna information okuva awantu nti Kayihura yava eno nga simu ze zonna azikyusizza nga ayagala kugenda towards Rwanda naye amasimu ge yafunanga nga n'emmotoka si zeezo ze yalina amasimu ge yafunanga nga gamulaga nti gy'olaga tewali safe information yali emaze okulaga nti agenda kati okukyusa yayimirira awantu nadda mu kinu ky'empale nadda mu mbenzi enkadde mu buutu yaayo ne bamuteeka mu buutu nze njoge ye yennyini yeteekamu nga bw'odduka okwekweka nze neekwekako mu kazamba atwala amazzi nga maama nnoonya ntolose ku ssomero nasayinize nti nsomye tugenze kukola takisi kati maama nteeze wensula
adduse n'omusajja amukwata avuga emmotoka kalabala waliwo pickup ezalinga matatu ng'otula batekangamu obubaawo ne mutulanga mwetunuuliganya kati okwekweka naye sobola kuyingira ate mu nju nagenda mu kigundu kya kazambi ne nterekako ekintu ekiwunja naye nga nina okulwamu okuwona obukambwe bwani bwa maama kati okuwona obukambwe bwa gundi ono yalina okukyusa era yava kukenderwana n'akwata paaka agukewa ekisolo aguke Tanzania ene Kagera kakati kumbe wa boda amanyi Kayihura amulabye abuulira Muhanga muganda wa Andrew Mwenda Muhanga amutwala amuwa amazzi anaabako oba yamuwa n'emmere sibijulira agamba omukulu nti afande mulina wano awo watuuka mu mikono egyaki esitole eyo nagikuba kyogamba nti Kayihura tebamukwatira wowe waka bamukwatira Kagera esitole we nagikuba balooya babake ne bakubira bakama bange nti tugenda bawaabira mwawaayiriza Kayihura engeri giyako ne ntambula ne mugamba ne ngendayo ne ndaba looyo omu ne mugamba njagala mumpaabire kuziweera kuba nzi nineeno bagamba sizi fire tudda ku misango gyennyini era nenkomaawo bw'oganda saagala Kayihura sitole endala saazikuba sitole endala wazeesonyiwa wawo ne sitole giyagiramu ennalufeenya ng'agenze kukontrogotinga Meja Musisi Godfrey nga bamugamba nti ye ne famire ye be bamukubatta Kayihura Kaweesa ajja ennalufeenya nga gyendi nga relative naye nga siringa bunnamawulire omwetogolete yenga musisi aŋŋamba nti musajja aŋŋambye nzikirize nti gundi yampe $5,000,000 tumukunde nga nenkola ki nzite Kaweesa naye nga nze sikikolanga era naganye ne bannyika amazzi mu mutwe omusajja ne bamutulugunya paka nempandika story mu monitor tumukunde n'amuntuma agenda omuntuma ali nangamba tomuleeta nafunye amawulire nti bateesa ne Kayihura bajeeyo omusango muki mukooti sigwe gokka yali awangudde omulala gw'okumutulugunya jukira bamuwabirako ogwamusinga gumu nti yali agenda kukuba President Museveni essasi ku Serena ng'alina revolver erimu amasasi 8 abajulizi 3 nga bakirumiriza mukama we Kayanja Jeno nina akiwakanya n'agamba namutumayo ggulo limu revolver nenjimujjayo okumanya nagimujjako nakati temugirina mu kooti yate muligifuna naye ne bamusingisa ne bamusaba emyaka 10 kati Nixon agasirwe oli aya agamba ono Jeno ambassador waffe Burundi amujje Aligonza Matayo n'amujjayo n'anoonyeza Museveni akalulu kati nze obuzibu bwange nti okuyamba abantu kunsuula mu bizibu ne bongamba nti kuyamba kati Kayihura muyamba waba wayagala omukola ekibi ono omukazi gwe nayambye nga ba State House ne bwe yandibadde Museveni nga banga nti baagala mukola kibi mukweka nga bamukweka mu kyaji kuba obulamu kikulu tebuzikawo oli bwagenda baagenze Kadaga yali mukwano gwange n'agamba ba Betty Namboze Kasibante abayonona ebyuma mu parliament ndi babisasule mugamba boyogerako bali ku bitanda soka waki yogenda obalambule badde engulu owabi tosobola kuwabira mufu era bwe baali baagala okutta Kasiraaje bakaleke yajja ewange ne muganza alina peni sirina bwe nkuyamba naye nasobola omuyambeera ng'alina emmundu kakati Nixon agasirwe nga ndabye muzeeyi Sabiti kati Nixon agasirwe okakasa otya nti ono omwana yamulumiriza ddala nti kituufu asobola omuwaayiriza naye omuntu bamuteeka wajjayo obujulizi naga nti nze nzikiriza bagiyita pre-bargaining yawonye ekibonerezo ekinene bino waba awaayiriza balooya bajja kukola examination ajja kuvaayo bw'aba nga akola ki awaayiriza ejya Kayihura tejaggwa ayinza n'okuba ng'afunye era binaatambula obulungi ebyagasirwe ne Kayihura yakomawo dda ku boodi naye kati kalodi buloko kali mu Nixon Kayihura yakomawo dda ku boodi yakomawo bintu abikola bulungi ne ku Christmas yajja n'alaba ku president nga ali ne mukyala we Lwakitula
ne balya bonna ekyemisana oba kyaggulo ne bagenda gwoza osisinkana Museveni nga tewali kyakulabamu. Kayihura yali musajja mulungi nakati akyali mulungi asobola omugonnomolako amafuta eyo oba namuwa secretary general bwa NRM katugenda mu structures tabusobola abusobola kakati Kayihura kati ndoza atayize bingi okimanyi kati omuteeka mu kifo atayinza okukola obulungi okusinga bwe yakola yayize nnyo yagenda mu university of understanding nayiga teyagenda mu zino ezaffe eza basale eza General Muhoozi kirasi ng'eri mu basement nga bakuwa ne transport taliyo naye eno university gy'abaddemu ayize ate yayiga n'emikwano bangi be yayamba abatamuyambye bangi kale bwentyo bwe ntambudde ne muganda wange Siraje Lugwama mbaagaliza ekiseera ekirungi mwerawo sinyo